Byanaku eno Omu-husband Mulwadde wasibye asuza gweno omulungi ampuliriza all channel media call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewera below kunyinga notification bell obenga notified rentaka video empya. Omu-husband yafunyemu obulwadde era takoze live nnyo nga bulijjo. Leero asazeewo agire mu guest bwe bato bagezezaako okubeera nga banyuma era nga abaagalana yadde ng'obeera mukosefukosefu ofuba nnyo nga bw'osobola ogezeeko okulaba ng'osanyusa patinaawo kubanga jjukira embeera buli muntu gy'ayitamu mu kiyumba si nnyangu, buli omu aginyumya lulwe, buli omu yamanyi w'alabira enjuba n'omwezi. So Omu-husband yagezezaako bambi okufuba okulaba nga ajja abeerewo agezeeko okuba ng'anyumiikiriza mukyala we, ayogerako ne bafans be n'ebirala bingi nnyo ogenda kubeera ate nga obyerabirako naye nga tuyongera okusaba Katonda amusuuse bambi. Tewomanya banaye ng'onsemberedde nnyo ayagala kunyingizaamu nyingire njikyeyo naye lwakuba tekisoboka lwekuzaabuza naye nze kyenkusabye kyo kyemmere egaana maama emmere egaanye kale naye kati olaba kyenkugambye amazima senga mbadde ndi awo emmere senga etabbali tangu mu vidiyo katono ndi omala oveemu kati bwonjija nennemeramu nga saagala kuvaamu. It's okay. Tana matwalekako maama kanye kanjikye maama amatwale gange kukyogedde naye mwattu enzitiza era weeri togenda kundaba olaba mwattu ondaba kasita nnengera ennyindo tofaayo maama ekumala kyawo kandye atyawo gegira gwe kyakabi buli bwoba olya oba ompika kati oba oliisa ebyange kati kiringa bonaabeerawo ng'olabirira ente ng'omulala alabirira ente kati nga yenze nannyina ente eyo kati ente nga esobola ozaala omuyana ne gukula n'engulyako ennyama ne guvaamu n'amata kati gwe ente yo eba eyagala kulya muddo kati kati gwe omukyala wange gweoyagala kulya bbere tokanze buli bwogiri onsanyusa lwansonga nze njagala gwe saagala kulya mmere eyo nze njagala gwe igwe bannaayi igwe okunyimbirayo akayimba kedda kamu akayimba kedda misita maamu oliwa nti ng'oluddeyo neeyo gy'oli nti laba ndi wano nkulinze nti nendiridde owange nze gwe nasiima mu bangi ate nti bulijjo wetegereza nnyo abantu bwe bakula bayimba batyawo bwe batabagana obulungi balana lwe baba bangi ne babalemesa wano weyongere gwe abatulaba olaba buli olw'okuba mbufe tussa kimu
netubalemesa laba kano nti weeyongere wano tobalina n'ababi tobalina n'abakukulumya nti abo bagolerera kukulumya bafeko bafiire omulungi tinkwagala bisiba bubi bwe buziba bwemba sikulabyeko mukwano byenkola tebigenda nsula bubi nkwagala tinootulo netubula bwemba sikulabyeko mwattu era tumbuze naye ndi mulwadde mwattu naye tumbuze webake ate gwe olina kunneebakiriza otegedde ebizibu byange layiti nabbugumu kati empewo nnyingi layiti gweri kati byonna kati gwe tusobola kunneebakiriza ogenda kujja ombike ate nga tombisse omukyala w'amagi wattu nno jangu ombike ate saagala kumbika biki binaino saagala kumbika ebyo bintu owedda sinawulidde kambe nga kansaze jangu nnuunewo omusaayi guleme kwonooneka bwe gutyo jangu kunoonewo omukyalayo leta nkunoonewo nawe totunula bwotyo kati otunulawo tompulira njagala kuwembeja njagala kukwata nkunyweze bwenti nankuyisiza emikono mu mugongo kuteeke mu kifuba mugambe owange watunkubira emmere gyolya tegenda kyankwe ku kyokunywa kyankwe ku kyokunywa omukyalayo mwattu no omanyi tuli wano eno otunula ti kati omanyi ekiriwo jangu nzungu nina kyenjagala okuwaako nkuweeko kuki kyoyagala okumpaako oyagala nkuweeko maama katonda wange kamaama esinze sina kyembadde njagala kuwa esimbadde njagala kuwembejjako wane nagambye ogenda tokomoka omugambo lwaki mangu tekomoko naye kamala okulya nfuna ekyokunywa nzija kolayivu maama ngende leero ntegeka amazzi agookya tujuze ekinaabiro omukyalayo leero ngende ntegeka amazzi agookya nga juze ekinaabiro
Omukyala wo. Omukyala. Oh, wow. Naye omize eddagala. Omize eddagala. Basimba neetaaga eddagala nga gwooli. Bye. Tovaako. Tojjukira akawala ko nga kakugamba ezoveeko. Ndijjukidde. Mado. Byonna bikole ndi musanyufu. Osoda nja mukeererako enkya kumati tebalina musanga. Ogenda munywa? Naye ntuuyanye olaba? Otuuyanye? Olaba nkugambye nti amazzi weegali eno. Owaayi? Olaba nkugambye nti amazzi weegali eno. Matuno tobikola? Nkoze ekimbadde nakyo neetegereza wano. Okikola naye maama. Nja kundetera ebizibu ngakumize. Ng'ona Genda mu basement nkusangeyo wano wakulemye. eno ndi mulwadde ebya ddala. Nkulaba. Obulwadde either nga bukulinye ku mutwe oba nga bunaatera okulinnya ku mutwe. Olaba wentuyana. Nkulaba. Ate nkolenzi. Nangu omuwala. Joanna, if you finish, give me. Mugambe mabula toyasama. Enjala ennuma ate sinnali ate nkooye mbala ngenda kwebaka. Wasi okyaliko? Matu wendi. Anna, ke sorry. Njogere ki? Omukyala. Wano. Zino obulamu bangondera okuva nakufuna omukwano ddiya. Era omukwano kujja kunzita. Nyatanga limulya. Njiruka wa mu dokita. Ambuulira ekirwadde kinsunguwa.
bwe natuuka ew'omudokita ne mugamba nambuuza nti gwe ki ekikusumbuwa gonzibwa na dokita obulwadde bwe nina busibuka mu bitundu ki yasirika busirisi era vumoni yekwata mu kitundu ki yebwe mulwadde oze wa mudokita nze aliwa ani agamba munne ewakuluma yasirika busirisi tubefembe kati kutugeyemu namwe zifumbirwa nabaki nabakuba equalizer abakuba equalizer watundulu kaddemu anaye mwana gwe ate kakyaka kusiiwa saagala buntu obukusiiwa buti naye kakusiiye walungi omanyi lwaki naye kakusiiye okamanyi kaki anti kati nze omudokita kati akakusiiye ako kabaka parasite kabaka small parasite kaba katono kati otakulawo bwoti kaba kavaawo kitegeeza oba weekosa wekakuluma nze ng'omudokita mpita bweyisinumewo nange etakulawo wadde wekakuluma gamba bugambe omudokita waneeno wanowe wati njije nnumewo nange kalumya akati omulungi wa Mado ekyo awulidde omulungi wa Mado awulidde mukwano buntu obwo naye bannange mamiraavu naye bannange Mado leero bamuwadde ebibala anti kati ebibala ebibala bikola bitya tubiri bifaanagana nkugambye tukole bwe tuti kubaddeko ovacado ne banana ne dooge erimu kubaddeko banana ne dooge kubaddeko ovacado n'eryenvu naganange agambe kubaddeko ebanana ne dooge kubaddeko eryenvu neki ne ovacado kati ogenda lyakoki kwebyo ebibiri oyagala kwoki tekuliko yagala bijanjaalo oyagala bijanjaalo musindike twaba kuliko ebijanjaalo oyagala bijanjaalo nze njagala ovacado omanyi lwaki kyokka gwe kankusiibule ngire omanyi lwaki njagala ovacado lwaki why ensonga ovacado buli kyakulya agenderako ate nga obwedda ndi waneeno ngamba gwerya kasita olesa kyolesa kyenjoku kati ovacado mwattu awo bwenyini womu ekyo kyokoze wenyini awagenderako awo musiigawo busiizi nendya buli awo naye bannange kale kankusiibule nzigenda kale
kale munnaye yanguwa ndi mulwadde. Anti nze nanje ebyeye bye semenese ndi mulwadde koye naye kasita nkulabe nenziramuko okumaanyi naye kati ŋŋambye ŋŋende nenjebaayiba naye nze nkulaba nze ndaba fresh ovakedo ate ng'ayengedde olideko keda ayengeredde ku muti naba olugambye ntigenda nzigenda beekikuluma obudde bugwiri anti njagala ojje nga ne mulwadde nnyo saamati biruma biti lava oba nange ng'ennumye byokola nga nkambwe nnyo okino sikye gy'ompulira bubi seeteekera life enkyuseeko mpulira saamanya mama nga ndabye saamanya nti biruma biti kale tokwata awo wantu girongirewo nja kuvaayo ng'ima okirabye nkirabye kitegeeza ekyo omanyi kyekitegeeza kitegeeza ki kitegeeza ku magenda n'amadda mami love think so baby oliwa ye nga sikulaba omulwadde anti mwatubo kati nkomewo ate nkyali wano sina gyendaga budde buno anti wabadde oŋŋambye ŋŋende omawona ino mwatu ekiyiseewo kitegeeza amagenda n'amadda ekiriwa mami love think so anti train eyiseewo girabye yetegeeza amagenda n'amadda abantu bagamba tuli waka nteka mu kinene omayi nange njagala okukakasa omwami wange mbeeremu ndi waka ntikanda tekuli masanyalaze kimala naye mwattu ekiriwo kimanyi njagala kwebaka nkweke webake mundekewa wosigalewa sagala kwebaka nzeka sagala kwebaka nzeka njagala tugire ffenna tubeereyo ffenna nga gamba ye tugamba kale omulungi ye mwami wulira kyokoze okitegedde why kati kankusiibule male nno nsiibule abantu nzije nkulabe mwattu nno nja kubeerawo wano siina gyendaga leero mwattu leero obadde otambula nosanga supagulu ati omusanze n'omwekoonako totegedde nti omwekooneko ate nosanga omwami wo n'omwekoonako nga supagulu akyali fresh kati n'atugatta togenda vaawo mandagawo nja kwebaka wano ate n'ogenda tuwa esaala eggalawo leero assalaamu aleikum ndooza ŋŋende
beeraawo ogenda tusabira nga tumaliriza. Maama. Lutivayohai. Twasaba kuba mukyala eri ewa jjajja. Nga tusabe. Simbula embala. Tuteeka tugamba musabe nga tusaba. Laba nzije ndaba omulwadde. Nawuze walungi maama. Maama nnyabo. Saba nno nzije ndaba omulwadde. Mwewombeeke tusabe mu linnya mulindeeko. Mukyala wa Mado. Ninze Saala. Naye embeera gye ndimu ngambe okugenda mu ssaala. Supaggulu n'agenda kuta. Ateekawo kisanda ye yakolanga ennyo. Omumanga ye yakolanga. Mumanyi kisanda. Simanyi naye olabika toli wakati nnawo. Ate kisanda ye. Ate olisa akugamba nti wena kye wakola n'ojjukiza wali ofaanana ng'oli kaana kato. Nakulabanga. Omukyala kirabe kitunulanga ekitengejja kirabe kirungi kyakira omumbejja kirabe. Owulidde bye mbadde? Ndiwulidde munnaaye. Oba netiwaaka ebadde nzi? Mbirabye ndiwulidde. Owulidde biki? Byogere. Teweeraliikirira amazzi gye gali agabuguma mu kiibo. Kati tuwesa. Omukyala amazzi tegawola. Itandabirako nsabe. Itabasabe. Abantu tuyinza nsabisa mu ssaawa zineno. Nga nze. Ekiro ebirowoozo byanfuza omutwe gwange nga muli ndowooza we bukeerera onneko ogende okola obufumo kumokolire emagala eddiba twambale tunyirire tunywe n'okunywa bwe nalabye otunuulidde enjagala nkugambye naye nenyuma omuti gwate tunaalya ki sente nzagala nelavu njagala era ng'ababasuula nabola okuba sente wamma otambula Jangu tambula irwalisa kulembera ende kamefeta yangu wangu tamu obwedda waliwo aliwo oba towedda olowooza ndaba abaana basoba mumuzaawa nne nange David tusonyiwe embasonyiye munnange naye omwana agambye yange wakutambule butambuzi oweta omugenzi wali nga tutukize naye ng'ogamba otya kyegamba omulwadde agambye yange wakutambule anti obadde oyimba kayimba naye nga tukwagala nnyo mukikwano nkubuuzizzaako tosabye
Anange David. I know Dawe Daudi. I do it, Of Arginensi, give us a prayer. Send him some is him and Nag. Mukakasa. Got this maneuver to Nagua again. Watch to get the situation. Kale. Kama isitambola. Kulia. Mera mwelele. Kakaimba. Nakaiso kaumile. Nonya nasaba nayo Roza mulaba. Ngo bawandiikaawo. Simulaba. Deno simulaba. Omwana Haji. Alo. Madu. Madu. Rina. Wanje. Unange tubadde tukusaala oli otya kamaama. Tendi oli atya. Ngonyerera. Tereza mu ddoboozi kuba abannange omwami wange atudde wa. Onyirira. Ndi bulungi. Abula gwe Madu genda weebake. Lwaki omugoba? Bannange eddoboozi. Tibadde ki? Nina engeri gyeringanzeemu aba bannange. Tiringa lya basajja. Ddala maama. Naye ng'oli otya Rina. Ebirungi kikazi nzonyumira. Ebale kusiba. Your videos. Mama, mashallah. Mashallah. Nina akabuuzo. Kaki ako ku liiso lyo? This one. Kabuuze Madu. Ako. This one is a birthmark. Oh. Baba, like, kaberanga birthmark because I was born with it. Mukyala. Omwana. Nange kalina waneno kubula. Naye Rino tukubye enjawulo. Ate ntya? Esaala. Kale katusabe. Oli mwoyo. Kale tusabe sala y'okwebaka. Amen. Ate ngadduse. Wale. Kidde mu ssaala. Wale. Onseseza n'enyigayo ne we sirina kunyiga.
mukyala kanile iweyo kanile nga teekeyo wamasula bulungi musule bulungi. Brina, osabye, thank you so much. Sabe yabayaye. Kale. Bannange tumwenye promotion eyongera bategeeza nti gwe wenna ng'olina amannyo agagerekera bakuguza akuuma akatereeza amannyo bakuteekamu braces buno obuuma obubeera mu mannyo babukuwera ku bbeeyi ya promotion. Ona amannyo ga yellow oyagala bagaze mu white nakyo bakikolerako ddala. Naawe ali Saudi oli Qatar oli Dubai nga wandyetaaze no promotion osobola okubuukinga osasula ne bakuwa receipt n'ogitereka then bw'otuusa ekiseera okukomawo kasita otasukka 2026 bw'otuusa ekiseera okukomawo n'obalaga receipt nga bakola ki nga bakolako. Yes, bbeeyi ya promotion Sula Birungo n'ayongera obbajukiza nti alina olusaniya yekka mu Uganda, lusaniya lwa Sula Birungo olw'enkoko. Okitegedde ekintu ekyo? Ebyo byonna nno byenjogerako yo inbox mi bw'oba okyetaaze nze ne mukutuusaako. Shula Islamic School basomesa Lusiraamu, basomesa lulimi Luisiraamu, basomesa dini ya Kisiraamu. Oyina kyoyagala okuyiga mu ddiini y'Ekisiraamu, buli kimu oyina bw'oyagala okusindikayo bamuyigirize obusiraamu. Just inbox me ongambe neetaaga ku Lusiraamu. Okitegedde mba ngenda bakutuusaako. Then omukyala 7 Stars Beauty World naye n'ayongera okugamba nti ayina ebizigo ebikolera ddala ku lususu era omulimu gwe gukola ki gweraga gwokka. Oyo omukyala nno yakola ku Bad Black. Bw'oba okkiriza nti Bad Black anyirira, omukyala 7 Stars Beauty World yamukolako. Wabi? Yes, Miss Damam. Oyina ky'otuuza. How are you, baby girl? How are you? Olambule butya? Bulungi sebo mpozi omugo. Ndowooza ne wamukisa gwe okunziramu request yange. Nze kugamba nti eko oyina ky'oteesa. Anje? Yes? Wangi? Network oba yange? Nkuwulira mata. Wangi? Wangi, madam? Bannange for the first time era ika first time okuteekako Catholics. And God is his daughter. Gamulibanyezi mwana gwe dadike. Nze njagala tumwenye promotion mukwano inbox me ngenda bamba kutuusaako. Dama mje bali konyapo. Kale taata nawe oleka. Kale nyawo. Abantu bankoze bubi waliwo abadduse baleka abatiimu mu Mado bagenze. Naye kansubira oli bulungi. Ndi bulungi taata. We bali kusanyusa abantu. Namwe Mbadde njagala. Era mbadde njagala babuuza lwakuba ttiimu Mado egenze naye nga njagala kubuuza simanyi oba waliwo abasasula okusanyusa abantu. Tewali atusasula.
Simanyi abantu babiraano nga basanyuse naye simanyi baba baali bakirabyeko nti basanyuka naye obudde bwammwe bwe muwaayo ebiseera byammwe bye bimuwaayo biba bingi. Obudde bwe tuwaayo busasulika omukwano gw'abantu, like abantu batusasula okutwagala. Kikulu nnyo kuba ku TV ntera okulabako abantu basasulwa ssente mpitirivu naye mmwe abatalina kye musasulwa kyewuunyisa. Cause mu mitima gyammwe tetumanyi we don't know what you feel naye ate abantu bo bajjamu essanyu. So kino kye tukola tusasulwa. Tusasulwa essanyu abantu lye batulaga. Tegeera. Abantu twagala naffe gye tweyongera okweyagala n'okubasanyusa. Kyo kyaddala eringa TV kagamba programu kuba abasinga bandi badde bali ku ma TV naye ekyewuunyisa nti obawe essanyu. Waliwo madamu Mami Love oyo omukyala abaagala nnyo namuwulidde okuva ku osajjo naye wamaanyi. Waliwo ttiimu ya Aisha nayo yamaanyi okuyirawo omuli DJ waliwo omukyala DJ Dafin abo gye bali bonna nga bo balaba balina obufaananyi obwo. Abantu bamaanyi. Abantu basanyuka mu mbeera yonna enzibu n'obasanyusa stress yaabwe yonna n'ogijjawo kintu kyamaanyi. Team One Love nayo yamaanyi n'abantu bonna abali kuno bangi. So abantu balina okwapreciate nga bannaye. Okwetonda kwange abasindika message oluusi ng'ayagala nkubuuzeeko just ng'omuntu akwagala ng'ayagala nkubuuzeeko naye n'otamuddamu bannange munsonyiye ddala obudde bwenfuna obusinga wano ndibwo bwongu bwenfunyeko obudde ng'akagende ku live obabuuzeeko ate kati ndofumba biki kati oluusi sometimes oba inbox nyinza oyitayoko katono oluusi nonyayo ku mirimu limu nga obimanyi nti byakutetenkanya. Bitegeera si byangu obeera n'abantu bo olina obuvunaanyizibwa ng'obubwo naye you sacrifice. Igamba nti omusidama muyiraga damuzingirira message tasi nedda bannange. Si byangu. So munaye badde waliwo embeera ebaddewo nga saagala giyingirira ensonga lwaki nninze omukulu amalirize ensonga nga ne basement abaana be baala obuliri ate nyanguyirize okwasaganya ensonga. Kati no naye nga ngenda awamu n'okwebaza abantu bano bonna kintu kyamaanyi kyenewuunya nti teryakusasula nze kyekyo kyokka ekibi newuunyisa naye ng'oba n'obuvunaanyizibwa bwo ng'omuntu mulimu gw'amaanyi naye nga mbadde nsaba just ng'omuntu ffenna tuli bakozi naye ku katono ke tufuna tuli bakozi naye ku katono ke tufuna okwo bwe tusiimira abantu ngenda kusiima misidamamu akawunti yo nja kuteerako emitwalo 2 ng'omuntu I don't know. Appreciating nawe oli muntu olina obuvunaanyizibwa naye osanyusa abantu. Bannaye nedda mukema wange omwami Mado alabe bulungi omukyala w'empisa. Tweyanziza nnyo taata munange onje mukama yakusiima emirundi ebiri. Amiina. Oba badde pulaningo zaala omwana omu sagala balongo. Amiina. Kintu kikulu nnyo. Kintu kikulu nnyo naye nga omuntu aba alina okusiima. Ne ttiimu naye beekiraba nti olina obwetaavu nga ggwe omuntu n'owegulirayo akatunda n'onyirira omwami yongeramu ebirungo okitegeera ekintu ekyo.
naye nga banaye nsijja kulwawo omukwano kandeke n'abalala bakubuuzeeko kale naye nga abantu be bali kwagala ate basuubire nti okyabawa bingi kale mesidama mukankusiibule amina. You get it? Nkugambye bannange weebale bannange kata ate no Catholics abadde nange awangadde nange oyo ye bannange mami oyo Catholics ng'ageze sinaba mweyanza abaayi mukube mu ngalo mwe abali awo mu comment section mukube mu ngalo Farida kye naye ng'osiibye kyamukwano Farida kyejo agamba nti omuntu omweyanzanga amaze kuwa mu ngalo si kituufu. Nsomesa mami nsomesa agwa wange lwaki kiba si kituufu Lwaki omuntu bw'agamba mu meeting nga musonda ssente za mikolo nagamba naye neeyamyeyo $5,000 lwaki mukuba mu ngalo ati tubeera tulaga okusiima kwaffe eri abeera asonze ate okusonda n'omuntu okuwa ndowooza byanjawulo. Then James Jayz n'agamba nti asuubiza akira akumma era mazima ekitegeera mami akusuubiza akira akumma era aba akuwadde essuubi kituufu era omuntu bwakusuubiza n'atakuwa kyandibadde kirungi n'atakuweera ddala ate n'asigala era yeebanja bambi kyokka yanneeyanziza yenna n'afukamira bambi kanjiye kitegeera so sikati genda sirika busirisi maama era toyinza kusirika munnange ngenda kuwayo akatunda munnange olwokuba tandakagwa munnaye n'osirika olina okweyamba naye neeyanziza tukweyanzirizaako tukweyanzirizaako nange mbadde ŋŋamba nawaawe etaanu zange bankubire mungalo ati omugwenda naagiza sirimba nanange nange badde ŋŋamba naye nga ge mazima oba omanyi nti oyagala kuba mu ngalo ikuba kakati nze binawaawe etaano zange oba yagala kuba mu ngalo kuba mu ngalo bazikube nange naawe tonsekere wina sirikusonyiwa ge mazima kati abalina okunkubira mu ngalo bakube kati gwe ogala kujja mu inbox kati nange nina ettaano kati nange enziku kati abakuba mu ngalo mukube muwage kati no omukazi ono itumuwe ttaano mumuwage omukazi tumuwe ttaano naye nga nkwagala nnyo ibambi era abadde nakunyigira nakuteera meseji yange mu inbox n'otagiraba ate nga nze last boniwo naye nga wina yogera ettemba yonna nagira oba nkuggyeko bwentyo we njogera ng'obadde oyogera bulungi mu ntandikwa bwentyo bwe ntandise
Sahala ngambye weebale nnyo. naye nga lwaki muba munsekere naye nga nkubuuzizza kwagala nnyo bambi ne bamirava ze bannaye mwagalira nnyo ddala era ngenze isiba bulungi gwana guno banange muli mutya timu love tuli bulungi good thank you naye maama leero ndwaddeko sorry dear. thank you mpulira nga eseriga ekutte munange nange nkedde enfa senyika mpulira wano mu bulago bunnuma ligamba katonda wange ayambe nayengali oyo agamba esibwadde bwe yatandise ezamaze nezibuukako naye nga yatandise bulungi wayagamba butujeno nga tutegeera bulungi tuyenda okuvayo nga tetutegeera kati gwe lwaki onsalako ekigambo nange mbadde mmanyi watandise bulungi bwoti bwe wawulidde naye nze bwetyo nayenza wanange sisobola kumira nseko mamilava oli otya mukwano gyendi bulungi ejo namisinga gundi life kulokubanga mbadde bisi kuloya mbadde mwatandise naye mbadde ngenda ku shopping omanyi ng'ogenda ku shopping n'abaana bakutawanya nnyo babadde ku ssomero neŋŋamba leero friday kangende ku shopping nga tebaliyo ogenda nabo ku shopping bagenda ne bakwatakwata buli kimu I want this naye nga gwaba tutte oba oyagala bakolera choice oba oyagala bakole choice kozesa nnyo amazzi agabuguma genda gikozesa wina nkubuuzeeko wina webale nnyo damu oyogere nga bwe wagambye nti oyagala nnyo mamulaavu nti omwagala nnyo yogera mamiravu tumwagala nnyo katsirika n'okusirika sirika kuba omanyi okugamba amazima ga katonda eyo life enyambye ennyo Mr. Mamu katonda akweddala ennene nnyo mwanvu kulokubanga ebyowankoledde gwe tomanyi wali omanyi omuntu ng'abeeraawo okugamba nti tuufu nze sirina maama samulabye maama wange saalabye taata wange yafa nga mbadde 16 years naye mami simumanyi n'okummanya simumanyi sinaba n'okumulaba nembeerawo nga mbonyabonya katonda nendaba olaba ng'obuzibu muntu nga bonyabonya nnyo nenfumbirwa nga nkyali muto naye maama nembonyabonyaawo naye kasita katonda ayambe nina abaana neŋŋamba kale baana be bajja kukola ki bajja kuba maama wange kale katonotono omusajja naye naafa banange ogenda n'olaba nogamba katonda wange kino kiki ono omusajja yembadde ngamba etino oyo ye taata oyo ye maama ye buli kimu kubanga nga abadde tanaba kugenda waabwe abadde mulungi bangi abadde mulungi nga teyagenze waabwe
nga yakomyewo bwe ntyo oba bamuwadde ekiwaabwe mukongo eyo simanyi Katonda yamanyi omusajja n'ajja n'akyuka eŋŋamba kiki nga buli kimu kikyuse eŋŋamba kale sisobola wandeka nga nti ne bebi emyezi 3 naye simanyi kiki kyekikusanze wamu eyo nagenda n'awaasa omukazi anywa mwenge ennyo esente ng'agisindika mukazi ng'alya n'abasajja balala ebyo bintu oba yamunyiize simanyi Katonda yamanyi ekyo musajja n'afa nyanja nange nensigalawo n'abaana bange n'ennaku zange oyo abadde ayambayambako nga ninkuvuma nga njagala kulozaako kita wange bwe nti ne mami oyo yangumyako n'agamba tofaayo Katonda amanyi buli kimu naye esaawa zino sirina wangambe nti no sori sirina naye kuva nga n'abalabye mwe mwaze mu life yange ne bawagizi bo bonna olaba balala bajja ne inbox yange mami oli otya nempulira ssanyu ningamba nfunye family nakafunya family banange tesobola kuweera nga lunaku lumu nga abawagizi bo nga baze mu inbox yange okumbuuza mami osuza otya mami oli otya nempulira ssanyu ebyokukamala Katonda abayambe Katonda abawe ebintu byomwagala nnyo ku nsi eno mami tujja kwagala paka tujja kwagala tukakana tukwagale Amina olaba ninayo family wali omuganda wa mami wange naye omanyi ebintu byokunsi nga mbaddeyo mu Africa teri muntu akumanyi kubanga oli munaku tolina kintu naye nga nakajja wano ye buli muntu agambe mwana wa muganda wange oli otya naye nga tebabadde tebampuuzanga nako badde wawuganyiyaya negundi nebinyeebwa mu kubo nga ntunda abaana balya naye nga ssaawa zino ye bamanye nti no balina omwana waabwe naye nkunze ku mutima gwange sisi tibanyiganga nako nga bansaba kintu wabasonyiwa Katonda yamanyi nze mbasonyiwe dda sirina obubi nabo toyina ki sirina buzibu nabo nze bayamba bwetyo musobadde owulidde munange saagala kugamba mundeke omufaayo oluganda lwange lufunda omanyi nga bansaalamu ekine kita wange n'antwala nomama wadayagala kusiikira naye nobireka olina ekigambo kyongambye nti olinawe nengamba owaayi olina katuwasosa okwogera teri buzibu wetwakuna shida olina omuntu mwoyina netugamba owaayo olina obubina wagambye omuntu olina bubina tolina bubinaamu badde newonyeza omuntu alina ebizibu ayita mu kino nekino Katonda waali lwaki tabeera bubina naye amatu gange gawulira oba mwe temwakiwulidde wakiwulidde nogamba kosireke obagamba tolina bubi namu naye mami naaba olaba naffe abantu abavaako twabata naffe tetulina bubi nabantu tubeera nabo
Miss, olina ko omuntu gwolina obubinamu naye tolina bubinamu. Okay. Ekizibu kyokoze byonna obigase lumu. Tolina bubi n'omuntu. Tolina bubi. Nagenda wajjajja Luwero bantu banseka nnyo. Ngamba Luwero ng'agenda bwetu bantu banseka ningamba banange kino kiki. Bagamba banange omwana wa Zaituni akuse mu fayiri. Tofaayo. Kasita tukitegedde munange engeri gy'otalina bubi n'omuntu tukyakusalira Katonda ajja kukwatako. Ate tukwagala nnyo mami waffe wadde tolina bubi naffe. Nange tukwagala nnyo. Talina bubi naffe naffe tetulina bubi naye. Si wano naawe eyo mukuya okubanga anti nga mbaddeeyo tebandabiriranga nako. Mbadde nkonyakonya ku lwange zenzeka. Naye kati mami kakubuuza, abo abantu bamala okulaba ng'omwana akuze ne bagamba nti batandika okulabirira. Nedda nga mmaze okukula nga nkuze nga obuzibu bwange. Olunaku natuse wano mu Bulaaya nga si mu Africa. Esawa zibamanye kino nze ndi mwana waabwe. Kati ndi Bulaaya mami. Ndi Bulaaya. Nti kansula eyo tolinago olinayo obubi naye. Ate ngenda boogera newange wano ababeiba bonna bazungu. Nesawa waffe olaba eri mu sawa 2 ekumakya. Ffe baneiba baffe bonna batuka eno gye tuli naye tulina obubi nabo kyekizibu ekiriwo. Tebatwagaliza ko yadde. Naye ffe tubasirikira kuba tetulina bubi nabo. Kati goyinako obubi naye eyo gyoli. Abalungi. Ate nno nedda mama atwagala kyova olaba atuleeta wano ne tubeerawo. Okwekanga ng'ekyeyo kitambudde. Amakulu ngenda eddamu omulwadde wange. Genda mu best bed. Lala ayina embabazi aishalala. Bayi mukwano. Omanyi wano tetusobola vaawo. Ngambye tewerabiza. He was serious. He tewerabi. Banange wini. Wina babisira bulungi. Kale ebusi. Tukwagala nnyo mukwano naffe. We love you too. Amina. So live bwete webadde naye ngo omwefu n'omuhusband abantu babalaze omukwano abantu babaagala naye ng'ekikulembera mu byonna kubeera bampisa kubeera nga beeyisa bulungi kubeera nga beeraga omukwano kubeera nga tebamukola magambo kubeera nga beeyisa bulungi eri abantu baabwe naye nga nebaza buli live video yange to the end siima nnyo omukwano nsiimira ddala ate ne nkusaba gwe naina kyoyagala okuyisaawo kozesa comment section obeera ate nga otuwa endowooza oba ekyo kyonna kyonna kyoyagala okubeera nga oyisaawo neyongera okujjukiza nti okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekayo video empya. Neyongera okusaba Katonda awonye omuhusband amusuuse.